Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bokumukumu botona surprise ekisoka wantegere kuva kukagere mpaka jinkoma chokoma nono banja wanaleta onobugoyo butuka omwanono naye wawo mukwachimpwacha mupomelanze ezo surprise ataka tezileta hatataka wabulonina sikubino byokola mwana konina yotula byankuba wabulonina sikubino byokola mwana konina yotula byankuba Hello jebaleko nyabo kale yenzali mukujja kulaba ku mukadde kakati mpese wane matanga stage mbuzizza omuntu nandagirira gyenzija bayitayo Kasanje baŋŋambye ensanga omuggo ogusooka gyenakugwokubiri kwempetera mali yakonfaminga ndagiriro gye bampadde oba ntuuse nja kuddamu kukulira ntuuse kati amakubo gano gali abiri tukole tutya tusigale ku lino aliwo wano gwe tubuuka mbuze ow'edduuka jebaleko ssebo toli musajja sole how are you Kasanje bakwatawa dino thank you you're beautiful mujebaleko bannyabo kale mbuuzaako ewajjajja wa B2C maaso wali tuvuge tusange koona tuwete ye nyumba yefaanana yokka kale tweyanze ennungi ennyo woowe kale tweyanzizza alabye tebatulagiridde bulungi n'agamba ennungi ennyo Yajja mu bedde yarete n'amasanyalaze amumanyi eno yonna mumatamu ennungi kalabye agambye ennyumba yeefaanana kati omwana alabye tebatulagiridde bulungi ennungi ennyo ekkoona lye liri wamu siriiseeko ekkoona Women's Day. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze Hello nyabo wanti mukwano obagogwe tutuuse namuli mmotoka ya black muwetaawo wenyini we muli kale jajja ali side ki wali wano era jangu okay kakati bakwata sembedde tulina ka surprise ke ono Hope Shifa kante nkulabyeko mu mmotoka ondabyeko mu mmotoka nga nkumanyi ngira ompiseeko nkulabye ng'oyitawo naye kanzijeka ku mmotoka jangu fine tugenda surprisinga jajja tuweza surprise naye twali tetwagala omugambe
Iye. Kati nze anti era namugambi basanga yangamba. Kwano gwange agenda kuyitawo just. Nemwambiwe bagenda mbala bagenda kuchaba kubabuza so. Kati ye kyamanyi. Kati ali side ki? Munda kati tugenda musanga munda. Kale. Kati tusoke ne bwe tutuuse mmotoka wali. Kale. Ngenda simbula parking wali. Emotoka njitwale wali munda. Anti mulida mujje nabyo. Kale. Abata tulengera. Wali alengera. Feno twetegeke then omulete ngenda kubipinga omulete. Kale. Hello? Kati katuyingire naye ogenda mutuleetera wabweru. Nti ojja mutuleetera wabweru. Kuba tuli bangi okuyingira kigenda nyuma wabweru. Naye ffe katuyingire bonna alaba nga tuzze. Owulira? Mbadde nkugamba katuyingire. Bonna ajja n'otulaba ng'olyoka ogenda omuleeta. Ogenda kumunona bunoonya omutuleetere. Naye jasi njagadde omanye tugenda kikolera wabweru. Munda tuli bangi. Tuli bangi nnyo bwe tujja munda kiba tekikola. Nnyo katukolere wabweru. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe bati balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde, abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno gendo kuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano. Era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera bategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okubanga ogende Canada wegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba. So nyongera bajjukiza lwaki sibawo ate baphotographer abakabi nemba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi near Cobbins Motel Busabala Road enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meetings zozokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station
oba tukubire ku 04727 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. What? Surprise, mama. Leta nkwateko kubirawo. Alo sono na keke, bwetuuka wano. WhatsApp yene simu kobo kuba kweno WhatsApp. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege era ddemu. Sibeta nno nnyo. Bulungi. Happy Women's Day. Kaakati munnange ese surprise tuze kwewuunyisa. Ani gw'osuubira akikoze? Bannaye tuli eno mu mikolo please. Ani gw'osuubira? Nsubira Daphne. Daphne aliwa? Ali Canada. Lwaki gw'osuubira? Nsuubira busuubizi. Tolinayo mulala gw'olowooza? Sirina mulala. Tolina mulala?
Zine Miriya. Mpozzi oba Miriya ate yaliwa? Ali Kampala. Ali Kampala Miriya. Kale katulaba atutumye. Naye otidde? Sitidde. Ate n'oli akuleseewo nno eyandikuumye. Mwana muto. Aliwa. Eyandikuumyeko agenze eri. Kale katukube essimu. Tulabe yatutumye. Nenga oli bulungi. Ndi bulungi. Yatutumye akwagaliza olunaku olulungi olw'essanyu. Akwagala nnyo. Halo? Jebaleko mukwano. Wangi? Kale tuli wano ne mami agambye asoose agambye asuubira Daphne ali Canada oba Miriya ali Kampala. Ye naye kino kikwatireko eno ebbali bulungi. Oba muletereko watuula. Muletereko watuula tuleme muyimiriza nnyo. Nedda mukwano mubuulire. Soko oyogere bambi please. Ani ono akoze surprise ya mami? Kale. Twogerako naani? Daphne. Ulako wano. Daphne ogenda muwa obubaka. Mugambe abuulira. Mama. Wangi. Happy birthday and happy Women's Day. Amina. Mama, nkwagala. Nange nkwagala. Akabyewo bambi. Wangi mukwano. Papa wange mwagala nnyo. Papa isupa. Mukama mumpangalize. Papa nenda mbulabeko. Amina. Nsobola okuja. Kidabibirira kumukama nsobola kwebaza webalebimba. Tekodeso naye ndowooza lwekya. Kanye nerowooza ddakulu naye temanyi bwe tunayogera ajja kaaba tetwagala akaabe. Bonna amugamba ebigambo naye ajja kaaba. Naye akimanyi mwagala nnyo. Mwagala nnyo. Nsaba Katonda amumpangalize. Yeebale nakutukuza. Yeebale byonna bye yatukolera tutuula kituli right now. Nsobola okugamba yes. Aye byonna abimanyi era twogera buli kaseera naye desimale nyalamu. Surprising. Since I'm not at home. Kaze banga dene nga kimulaba ate abadde mulwadde so. Mwagala nnyo Katonda mumpangalize bisala bikadde nsobola okumugamba. Mwagala nnyo abaana bange bamwagala nnyo. We love her. We miss her. We miss everybody there. Thank you so much. Naye weebale nnyo weebalire ddala. Kitenge bimbala. Bibala. Uno naye alina kyagamba. Nange nkwagala nnyo. Wangi. Nange nkwagala nnyo. Njagala weebale nakunsabira buwangazi na bulamu. Kubanga ndi mulamu. Amina. Kama kumpangalize. Amina. Kale kinyumirwa olunaku lwo. Amina. Kale bye. Bye. Kale mukwano. Kale nnyabo. Ye. Kale bye. Yoye yatutumye yatulaba natukubira essimu n'agamba njagala munsanyusize mami wange. Ye. Weebale kujja. Omusanyuse Nnyo. Kale kabakongereyo ku ka music. Nange mbaagadde nnyo bambi. Wange? Nange mbaagadde nnyo.
Okay, tweyanziza nnyo tweyanze. Olinayo ebigambo bya maama? Ebigambo bya maama nze so emotional naye tinetagisa okufukamira kyoyagala kyensobola ogamba maama wange ku lunaku lwabamaama olwaleero. Maama waffe tumwagala nnyo atubeereddewo ayise mu bizibu bingi nnyo naffe okutukuza. Naye Mukama kye tumusaba buwangaazi amutukuumireyo emyaka emirala ye gy'anaaba ayagadde, tusobole okumulaga nti tusiima nnyo okuva lwe yatuzaala n'atatusuulawo n'atulabirira n'atusomesa nga teyali talina. Mukama kyaba atusasulamu kumutukuumira naye nga tumwagala nnyo. We cannot trade her for anything else. Mukama mwongere obulamu obulungi. Ne sisita wange ono siina ye kyensobola ate ye kumugamba kubanga ate ye muntu mulala nnyo. Abaddewo ku lwa famire eno, tuyise mu bizibu bingi naye atutambuza buli wamu we twetaaga okutambula n'alemwa n'okwefaako nga ye naye n'afa ku ffe. Naffe tumusabira Mukama amwongere obulamu obulungi amusanyuse ne famire ye. Mukama amuwe obulamu akuze abaana be naye alabe ku ssanyu nga ffe bye tulabye ku maama waffe. Happy Women's Day, Mami. Happy Women's Day, Sister Daffy. We love you so much. That's all. Bannange tubasanyukidde. Musembere. Mujje mutwegatteko. Munatusonyiwa omukolo gwagudde bugwi. Bya surprise. Tewali buzibu mujje. Na bano bonna badde tebamanyi bibaguddeko. Kati musobola okusembera? Njejera. Tetulina gwe tugoba. Bano jangu babuzeeko. Emikolo gy'abaguddeko nga tebakisuubira. Je tuli nyabo. Tuli otya nnyo. Webale kujja kutuba. Njagala kudduka. Toyambadde? Toyambadde? Toyambadde kimala. Ate kati tulina efaanana ekyo. Gendi nnyabo. Oli otya? Okay. Tweyanzizza katuwe maama abeeko kyayogera tusale keeke. Tolina kyogenda kwogera? Agenda kukaaba bukaaba. Wanje? Gende. Kati mbebaza okujja. Tulabako. Naye yennyini mutwebalize nnyo. Yebale kujja kutuba. Osanyuse? Sanyuse nnyo. Yabalimbye eki? Yannimbye. Yaŋŋamba naŋŋamba wali omukwano gwange agenda alina ekirimba ekirala kye yannimbye mbu omukozi we akola ku faamu agenda kujja kuyitirawo okulaba ku maama we. Naŋŋamba nti agenda mbalala agenda kuba n'omwami we nga bayitawo buyisi bakyamekaawo bamulabeko kubanga mwogerako nnyo. Kati okuva obwedda tetunaba kuba kunyumyako wadde. Naŋŋamba naye tobategekera kyakulya kyonna oba kyakunywa abagenyi tetubategekera kintu kyonna bajja kuyitawo buyisi bagende. Naŋŋamba bagenda kuba bayitawo buyisi babacekinga eddakiika nga 2 bagende konze kale. Kati ate ne tuba nga tubadde tulina okufiirwa eyo. Kati bwatazeemu kunkubira n'endowooza maybe mwakyusiza program. Era mbadde ngenda okuziika mama n'ambuuza abagenyi bo bakujja ssaawa mmeka. Konze baleka bakyusiza sinaddamu kubiwulizaako. Kati mbadde neeyo nga sinaddamu kwogerako naye wadde. Era nga sisobola kisuubira wadde. Yo eno surprise kye bayita surprise 100%. Mukikoze bwe guba bakita batayo guba mutego mukwasizza kyensobola okugamba. Ogambye nkuyiseeko nga nvuga ludda wali kati nze mbadde nkyama wano ng'okyuka wali. Kati bondabye tontegedde no suspectinga. Kati bwe ndabye ate ggwe ne mmanya by'okola kubanga nkumanyi. Ngamba yine yono yandibadde Kristo angambako akantu konna. Era sikkubidde ne ngamba kaninde bw'anaaba nga ajja wano anankubira. Kati bwe ntuuse wano mama nangamba kuba mukubidde bw'onkubidde. Ne mugamba abagenyi bali mukubo bali matanga. Kati bwe ntuuse wano nangamba bo bali ludda wa. Konze simanyi. Naye nina omuwala gwe ndabyawo mumanyi mulaba ku social media. Naye sisuubira nti ayinza kubanga ajja wano. Era ne tubeera wano. Kati ate ngenze okulaba nga ate onkubira. Ne ngamba
nombuuza yegwe shifa nkulabye kubanga mbadde maze okukulabaawo anti yatya okugamba ng'amanyi oyinza obutakikuuma n'ogambako maama naye ate gwe ne nandikikuumye maama muti kikuumye neera naye tewali buzibu neera kubanga ebadde surprise nange mbadde so surprised naye ffenna nga wano ewaka tuli surprised era kiyiseemu naye tumwebaza nnyo byonna byakoze tetusobola kumwebaza kigambo kuggwaayo mukama yasinga okumanya ebiri mitima gyaffe ate abaagala nnyo bange kati ate byatwagala teffe tubikubisaamu naye tusaba mukama atuwangaaze tuddemu okumulabako affenna tukyali balamu ne maama waffe mulamu kubanga alwala nnyo naye mukama tumanyi nti yamutegekera ekisinga obulungi ajja kimulaga ng'akyali mulamu bwensi eno so kati byebyo tusobola okwogera fonna nedda ffenni tukwagala nnyo ebitenkanika webale twagala webale tufaako webale kusacrificinga byonna for us. We love you so very much. Thank you so much. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwemusinze. Tugenda sala keeki yaffe eno nga tucelebratinga omuzira waffe yegwe hero waffe omuzira waffe tukwagala nnyo tukwebaza nnyo Mbagala nnyo. tukulowoozaako nnyo era tusaba mukama akwongera okukusanyusa akwongera obulamu akunyige ewaluma obeerewo nga tukyakuyina mukama tayongere okutusobozesa okukusanyusa ye katusale keeki bana etusanyusa obbalaba waliwo ayina kyayogagala okwogerako temwagala kweraba ku Spark TV wangi agambye atya antegedde wandabako ku Spark anti akoze ati wamma gwe yandabako ku Spark TV tolina gwe yagala kutumirako kale kati babaweyo kayimba just mukubiremu dansi omugole w'olunaku anti naye obugole bumuguddeko wangi sebo maani baseemu olina kyoyagala okwogerako wamma ogenda kuba dansi bagaye bateekemu akayimba ye nga bonna bazze n'abamu baddeko wano temwenyigiriza eyo neeno waliyo space ate njagala nnyo abaana abato wamma mujje wano muziniremu jjajja kandabe gwe ngenda ow'ekirabo mujje muziniremu jjajja baagala kinawolovu nze simanyi mazina naye nadde manyi ngenda gayigira eno leero naye mwenna mwekwatakwata mwe mwenna kati kandabe aliwa jja ne tuzina agenda ozina nange aliwa kyekisibye nno tusale keeke ono ngenda muwa ne ku ssente omu yekka ku kyalo aliwo omu musa ogenda ono tugenda muwa ne ssente kandabe bengenda okuwa ku ssente zange aliwo omulala wanika omukono aliwa agenda ozina nange kano anti naye nga ye teyeeyogerako wamma ogenda kuzina kati bali bagenda saalirwa mubaleke bajangu wamma tobafaako gwe jangu mulimu n'okulya keeke ennene beebaano musembere eno tuziniremu jjajja waffe yemmwe kati bano bebano abakiikiridde ekyalo kale
batuwa muziki Spark TV buli lwa Sunday sawa 12 n'ekitundu lwe luno kisogerako n'omuntu akola naye wamma yogera bagambe simanyi kumanya bana ofunye wamma omukisa okukola ki ogubeerako n'omuntu akola ku TV. Yes, high five. Tusimbule muli ready? Musembere mu maaso temwetyanga wamma bwe bagambanga ekintu vaayo kikole. Gwe mulinde wamma teekayo music. Thank you so much. Wano mumanjayo emitwalo egyo uno manager babano bategereza bamanjayo emitwalo 2 mwebale kuzinira mujajja mwebalire ddala ekyalo kyonna mwebalire ddala kale tugenda sala keeki yaffe eno nga tucelebratinga hero waffe ku lunaku olwaleero amanya yenze Nakawombe Shifa Hope ku Spark TV buli lwa Sunday sawa 12 n'ekitundu ez'emisana ez'olweggulo tubeera ku Spark TV oba n'otulabira ku YouTube oteeka muwewunyisa omwagalwawo surprise your loved one n'olaba bwe tukikola kwako akambe nkwate akambe ne mami ogenda sala keeke 3 2 1 no 3 2 1
kino kiriko $5,000 zino sente z'olaba kuno ziri $5,000 ku kimuli ne ka juice kano ne keeke Kama yebazibwe. Amina iye kale baweddeyo ani abulayo Maike tuziniremu Mala kuzina. Mala kuzina. Wai Bamala kuzina. Jajja agambye wanju wamma asabye mbuno bamuziniremu agambye mumaziniremu asabye muzinire akayimba kamu Mala kuzina. Wuna ayogedde baba wakayimba kiwedde kababa wakayimba era nga keekamu keeka akaggalawo akayimba ako kamu akayimba kamu mazima Bayanziza. wanje Spark TV esangibwa ku Serena. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeega abalabi baffe abalungi mwenna abatugoberedde okuva gye twatandikidde mpaka nga tusimbula e Kampala mpaka wano wetutuuse mwebale kubaako era tusemberedde okuba nga tubasiibula bwetyo bwe tucelebratinze omuzira waffe mami waffe abamu bamuyita mami abamu bamuyita jajja abamu mukwano gw'abangi abamu bamuyita sister wanje muntu wammwe wano jajja mulokole abamu bamuyita jajja B2C lwaki yajajja B2C B2C muzzukulu we era tuvudde eri Mr. Lee ava wano tuli waabwe kale tumutumiddeko Mr. Lee era kuva eri tuze tubuuza jajja B2C tweyanziza nnyo n'abatuuze mwebale nnyo mutukuumira mwebale kubaawo kuba omuntu tabaawo era nga tewali bantu tubeerawo lw'abalala bannaffe mu society tweyanziza naye nga nyongero bajjukiza tuli ku Spark TV lwa Sunday ssaawa 12:30 mpaka 1 kokka kotusanga nga twewuunyisa abazira baffe abaagalwa baffe bakola ebirungi gwemuntu yena goloozaako n'ogamba njagala musiima yambeererawo mu bulamu bwange bwe tukikola tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kubaako oyita ku 0782 101569 0702562157 aba New African Canadian Foundation baleese omusomo mukwano bwe batyo baleese omusomo ogugenda tuyigiriza ku batya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya baleese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo 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 mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera bategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro
Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba so nyongera bajjukiza lwaki sibawo ate baphotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meetings zozokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0 27 26 Kampala Polytechnic Mengo Beyond Limits. Abateekamu ssente bayita Park and Go Tours and Travel basangibwa ku Entebbe Road ekajjansi ku Hamida Loft Level 3 genda ogwe wenna ayagala okutambula mu nsi ez'enjawulo wandyagadde ogenda mu Europe oyagala genda Canada, America, London, that is UK, oyagala genda Middle East, oba oyagala kulambula within Uganda. Yes, beekwate bayise Park and Go Tours and Travel. Nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope ku Spark TV. Naye ebigambo ebisiibula oba oyina b'otumirako? Byensobola okutumirako nsooka kwebaza ggwe webale kukola bintu ebiri genuine kuba nze maze ebbanga nga following akulaba webale kubeera so genuine okola ebintu ebirungi. Kusooka kutumira mama wange gwe ndi naye wano mwebaza okunzala n'okunkuza n'okunjagala nembeera mwana buli kadde. Tumira ne baganda bange bonna, tumira Daphne, tumira Miriam, tumira Sarah, tumira aba B2C, tumira Rachel, Robert, Rita ne Mugisha ne famire yonna okutwalira awamu. Tubaagala nnyo Mukama ayongere otukuuma netuwa obuwangaazi inshallah. Yenze. Yeah, thank you. Kino kimuli kiriko emitwalo 5 ye ze twadesigningiddeko cash. Tweyanza nnyo tweyanzenge mwebale nnyo. Yes. Mr. Lee tumugambe tutya? Okay. Yebale ddala byonna obubaka tubufune. Okay. Yeah. Yayibale kuyimba bulungi. Amina. Twebaza omukyala Daphne yasinzidde Canada n'atwesiga n'atukubira essimu nga tatulabangako n'agamba Hope Shifa manyi mujja tuukayo munsanyusize mami wange lwakuba ebigambo bimuweddeko bimulemye okwogera bulijjo abyesunga nti mami nja mugamba kino ne kiri naye bimulemye naye kasita mami asanyuse ate akitegedde nti bamwagala nnyo tweyanziza olinayo kyogamba? You have something to say? Katuwena abatu entertainers abatukubidde obuyimba nabo bababuuzeeko. Show time njajja Mukama yebale okukoma ng'oli mulamu. Abatuuze b'okukyalo mwebale kutwaniriza ne mutatugoba. Ffe batuyita baddanza izo entertainment era nga tubeera ne Hope Shifa mukwano gwaffe muganda waffe wabeera tubeera. So byonna byakaayi mugenda bisanga enkya ku Spark TV. Show time.
Showtime saa 12 n'ekitundu. Tweyanze ssebo tweyanze. Kale bannange bye bye. Amakulembere mwana wange. Amina. Amakulembere nnyo. Amina. Kusanyusa okulabako Kale mukwano. Kale mami. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.